Tutegeredde nchayo olunaku olwaleero nga waliwo vidiyo y'obuseegu ebadde saturating ku mitimbagano egy'enjawulo era nga bangi kumwe mbadde mulowooza ya Juliana Kanyomozi. Juliana avuddeyo n'atubaako kyatugamba ku nsonga ezo. Ate bro olutalo King Saha wamu ne Dr. Jose Chameleone lulaka si lwakugwa lulayika lwo si lwakugwa kati Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'atangaza ku nsonga ezo. Kakati King Saha bwagambu yawandika valuvalu nebadirisha bavubuka abo balina ebibasumbuwa abayejaaka kubaita okwejaaka ebya bulimba boogera kunyumisa programu zaabwe ne boogera jagenda mubuze pademani nze sibwe nyigira no mu studio singera ngakona kitawo mu studio ku nsonga ezo naddala nga gwe mukulu Ibra vuga emmotoka yo ogende wa pade omubuuze wawe twatandikira ne twatandika tutya abantu balekera okutandika okwesibwa ku bintu bitali byabwe nange n'ennyimba z'abayimbi zempulira ngamba akakayimba kalungi ofuna bulungi kati King Saha bw'akyanaga nti yawandika valuvalu n'alimba abantu ku TV y'eggwanga kirungi yatuusizza meseji ye naye nga meseji ye ya bulimba kati omukulu Calvin naye bw'aba akola emirimu gye yeetegereze kati bagenda bakuwa ekifo kyaze eripako ye naye agamba yawandika valuvalu ne badirisha anyamba agenda awandikeyo n'omulala awandikeyo n'omulala naye abeera n'ennyumba ezimu bwe zityo. Ebyo n'ebirala bye nkuleetedde tulokalire subscribe like share comment. My beautiful name is Brita naye nga mbabuuzako in a very special way kansubire muli bulungi. Waliwo vidiyo ebadde saturatinga ku mitimbagano egy'enjawulo era nga bangi kumwe mbadde mulowooza ya Juliana Kanyomozi avuddeyo n'abagamba kakatambika obuseegu si kake nkiddamu nti si kake era n'omukyala alimu si yeye. Ate ye King Saha wamu ne Dr. Jose Chameleone olutalo lwabwe si lwakugwa era nga buli olukya bongera lukumamu muliro. Kakati ye Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'abako kyagamba njagala nsooke mukuwe oluvannyuma mpongera vidiyo ya King Saha nga tutegeezaako nti Dr. Jose Chameleone alina omutima omubi tayagaliza alina futwa n'ensonga lwaki yakyogedde njagala mbikuwe oluvannyuma nkwongereyo n'amawulire aga making the rounds on social media. Yana obusungu mwana Chameleone ako kalina omutima omubi. Ate lwaki nze mmanyi era watankubira nja kujjambi bagambe kendeeza omutima omubi gwe Chameleone naawe why mumulooza ffe tetukula kalina omutima omubi kansindikira akaana kanvume mbunoonya ba followers bro bwega kunoonya ba followers gye magezi kere ncha ojjemu empale osigale bwero dduke ekyalo kimaliyo ojja kufuna views zonoonya ojja kufuna popularity gyonoonya ate nga gweke nyini guze ekolere nga teri akusuuyi nga oba teri akuvunaana ne mundidde abantu abeekolera dda amanya gaabwe mweke yimuke mugamba Uganda abayimbi Uganda tebakula abantu abenjawulo abayimbi abenjawulo bavuddeyo ku expressing opinion yaabwe mwe mwabadde Waikibenda munnange Waikibenda ng'avayo nga tutegeezaako nti wekiba nga kituufu King Saha yawandika oluyimba lwa Badilisha ne valuvalu ng'ate ennyimba zino ziri mu Luswahili tugambe ye tayagala kuyimbako Nairobi tayagala yimbako Kenya tayagala yimbako Tanzania ye abaata nga yawandika Badilisha ne valuvalu ng'atayina yate kayimba ka Swahili tekisobokera ddala ne mumuwerawo ebyammwe ne mugamba ave mu ntalo z'abasajja abawanvu naye baana mwe mulina empisa ebi but anyways buli omu alina opinion ye ku nsonga eyo ate munnange ye Palaso naye avuddeyo n'abako kyategeeza ku nsonga eyo naddala ffenna tukimanyi nti Mayanja family bo bassa kimu nti abasitowaliri asobola kulya munnaawe lukwe beeyagaliza beefaako so munnange Palaso yavuddeyo n'agamba abantu mwe mugenda tulemesa abayimbi okulaga omutima omulungi naddala eri kuba abayimbi abato abaagala okuba nga basika mugenda lemesa abantu okuyamba bannammwe kubanga oluvannyuma lw'okubayamba muvaayo ne mubalaga emitima emibi. Palaso yavuddeyo ng'akondeminga ekikolwa King Saha kyeyakoze okuvaayo n'atrashinga Chameleone mu maaso g'abantu kwegamba bw'oba yadde awulira nga yagala ku nsonga eyo bagyogereko in the first place yandibadde amukubira akasimu n'amugaa nti munanjangu twongeremuko then okuvaayo n'ayogera ensonga ezo mu maaso g'abannamawulire so
Palaso yavuddeyo naye n'atangaza ku nsonga ne mumuweerawo ebibye mamanyi temusaaga ate nga tujjukira bulungi King Saha yatandikira mu Lyon Island gye yava nula engeri abamu ku bantu Chameleone bayambye engeri gye bamujjukiddemu gwosobola okuddamu okuyamba abaana abo ngo basanze mu kyalo eyo kyebuuzeemu omanyi waliwo ekintu kye twogera ng'oyogera just gwe weefuddeko ng'omuntu nenjagala obuuze kale nze nzijaawo Shiba bwaddamu n'agenda ekabwohe n'asangayo akawala ku kyalo akazina amazina nga kayimba nga kaagala akayambe ng'atunuulidde Chameleone engeri gye tumuyisizzaamu ayambi olowooza agenda kayamba. Alright, ate nga ngongeddeyo ye Gloria Buji anage Gloria Buji ngono ye amaze wiki namba nga making a rounds of news on social media era nga bunange abantu mukudde nga mugamba mwana ono okugula tukoza atya Gloria no yavuddeyo n'akola press conference okutangaza katambika kabadde katambula kano ke katambyako obusegwa kati asinze okutambula ku mitimbagano egy'enjawulo era nga abantu abangi munsuubira mwakafunye mwakalabyeko Gloria Buji yavuddeyo n'atangaza ko n'agamba omuntu oyo ali mu katambi ye kituufu naye ekituufu akatambiko si yakatadde yali mu bulamu bwe ng'ali n'omuntu we naye nga womanye obutasikanya kuvaawo omuntu n'avaayo n'ata akatambike era ne yeetondera buli gwe yanyiziza buli gwe kyakoseddwa buli gwe kyayisizza obubi n'abagamba bwensonyiwe naye bibaawo ennaku zino batabani ba Faraawo baamumenya omutima nga bwe yabagamba Bancha waba nanga omwana gulo ne yagambye management ye eri taking legal actions ku nsonga ezo ezibadde zoogerwa katambike bikira mu katambi ako oba waliwo akufaanana ebintu ntubwe ebityo oba katambi katuufu oba si yeekuba teyaliikwe oba yeekuba kyekitambula. Okay. Ekisookera ddala okuddamu yenze ali mu akatambi. Yenze. Yes, yenze ekyokubiri njagala bategeeza nti sinze yakata. Waliwo omuntu abadde blackmailing eyo okumala ebbanga lya myezi emeka from last May. Mwaka guwezi. Yakuba guwezi n'emyezi wabadde omuntu wa blackmailing so obutakigenda mu nnyo sagala kugenda mu details kubanga mwaki